Kadaama woba oyagala okumalako kikontrakiti kyo olina okubeera omugezigezi mu kiyumba eky'olumulaga bakama abo nti otegeera. Woba okooye okuzunga ne bakama abo kino kikolera enfunda bbiri tebagenda kuddamu kuzunga naawe. Obuzibu bwabwe kulaba Kadaama ng'olabika bulungi bibanyiiriza ddala. Bo eva baagala kulaba ng'oyambadde yunifoomu oba mulagawa yambala yunifoomu ly'essanyu lyabwe. Olunaku lwe bakugambye nti mugenda tambula muweewe ku budde weekoleko ng'omuntu. Yingira ki bathroom weewe obudde n'abafulumayo. Biyunifoomu bijjeeko bisuule ebbali. Yambala ku lugoye olusobola okuweesa emirembe weekubeko ka make-up akatonotono ne ka lipstick woba obirina suulako abbaaya mukwate kubo mugende. We mutuuka gye mulaze togenze kola mirimu kyabaya kijjeeko funa wootuula dda ku ssimu yo. We banaakutunuulira ng'olabika bulungi bigenda banyiiza. Tebabyagalira ddala era mugenda kwate kubo mudde waka nga teri muntu anyiga munne era tebagenda kuddamu. Baana mwe nkiddamu era nkiddamu temukkiriza abaana b'abadinka kubamanyiira. Omwana wajja mu ffumbiro n'ayagala akola kimugambe what nga wookanunda amaaso what ngaye wishtibi ng'oyogera oluzungu n'oluwalabu what kiki ky'oyagala okukola okitegera kiki mwana kiki okitegera vimba muko okitegera mugaye what do you want to do oluzungu n'olulonjogera what omala omutunuulire bwe bati omugambe gwenja kuba oyita ne jjajjaawo okabeera by'omukalu okitegera oyogerawo weekaalisa naye nga tolina ekimu ky'osobola kukola olina kwekaalisa nze ganagana ne kajjana omufumbiro mugole wange ono omwana wa mukama wange yagendanga kusoma nakomawo ng'essimu ye sigikyajinze nagamba rest why not charge my phone nemugamba najja nenyimira bulungi wali eringa netatayo waali ne mama nemugamba am I supposed to charge your phone nemutunuulira ye bati nemaana etambula nengenda okitegera kati lumu yali ali mukukaaba balina akamanyiro obanga wakajaawo okitegera nangamba yali ali mukukaaba batatewe yali amukoza kinga ali mukukaaba nampitanga alinganga rest namugamba what nangamba go down bring my phone namugamba you can't get it for yourself ngawe muogalira bana mwaze mwogera bino bana wenjukira embeera gye nayita mpuli obusungu biru kimu kyogeza busongo bale bana mbayage machuwa bana bale bagenda kubamanyiira ate nekyokulaba osanga abavubuka ng'olaba bagenda kumanyiira buli kimu kyakugaba mugamba what ng'oyogera ng'ayogera obugambo do for me for ayinza nkola nomugamba okay do for me okay ngoyogera ng'ali mu bukambwe bajja natandika n'okutya okitegera nze bano abaana we natandika okubagirayo bati buno obwana buto bukola n'abugamba can you please get out of here nga njogera njasama bana abantu batya simukazi simuto simukadde bana nze nakyusa n'embeera zange byeyo bana abaana mubalage machuwa mwana kukuba atya nakukuba simanyi ekintu nekikumenyekerako mwokalire mugambe what mukwate enviiri zino enviiri banazira batano zisise mukwate enviiri gusikaye bati mugambe gwetoddanga ne balaite wayi kintu kisinga kumalako obuvula kuntama nosanga omuntu ku TikTok ngali mugamba totawana kujja mweno nsi totawana naye nga ye akyaliyo banaye baana mmwe muleke tugezesera ffe emikisa gyaffe n'olaba omuntu ng'ali mu Europe n'omugamba waayo njagala kujja mweno nsi nakugamba mukwano sigala mukuuta toilet zo eno waliyo baasoma mukwano gwe tolabangako bantu bagagga ng'oli teyasoma buli muntu alina omukisa gwe omanyi nti ngenda kufumbira mwana wa president mweyo ensi omanyi nti ngenda kufumbira mwana wa kabaka mweyo ensi buli muntu alina omukisa gwe si buli muntu nti bamunaza bonaabona ze mbabuulira ama obanga oli eyo nga people they are underestimating you ate nekyokulala omuntu abanga ali yali mukugamba mwene si bakirayo abantu buli omukola kibi ate nga ye akyaliyo mukwano if others can why not you can and you will bw'obanga olina dream nti you have to want to go to this country mukwano purchase on that dream you get it bw'obanga oli eyo ng'owuli oyagala kugenda kukola tolina yadde ekikumi n'ekimu nkwano lwaki togenda e Saudi n'okola abaana gye bali eyo bali mu kukola bakoze ebintu bingi nnyo okusinga n'abaana abali e Europe obanga oli eyo nga bali mukugaba omani batta abantu simanya Jordan batta abantu Saudi batta abantu mukwano mbabuulira wamma obanga oli eyo
emirimu tegitta obanga ogenda sanga abantu nga tebasaddaaka muntu emirimu tegitta jangu okole va ku bantu be bayogera ti mwana gwe ogenda genda eyo leka tukusiibule n'amalolo simanya n'amalolo leka tugasimenga obudde bukyali mukwano temututama temumala don't underestimate people banange bana bangi bali e Uganda bagala kujja ku kyeyo naye mulimu abantu abamu abagenda ne babawabya ne babagambe no babonyabonya bajjako engalo bakuba abantu temwebakira mu budde mukwano kankukuba ekirimu mangu obanga owulira ng'oli e Uganda nga Uganda ekwokyezza ng'obuli oyagala ku kyeyo kukola bwa Kadaama kola bukozi first of all manya ekikuleese manya nti ozze kukola ki ozze kukola manya nti nowozze mu nnyumba okukola beba mama bo beba tata esawo yo beba zado beba mama bo beba katonda babo kunse sawo yo bolina ekisokera ddala ekyokubiri osanga abantu nga tebeera kusa weese engalo maaso mukama mugambe neyanziza ekyokusatu mukama wo muwe ekitiibwa mukama wo ne wamusanga wa myaka 2 nga goli wa myaka 8 yabeera mukama wo ne bwana ayomba atya nayomba fukamira wansi omugaye nsaba kunsonyi no bato fukamide mugaye nsaba kunsonyi wa mama oshitegera no bato manyi luzungu oliyo bali mukwanda estimating gwa tamanyi luzungu Obuwalabu oyagala yoki osoba mugaye nsaba kunsonyi wa mama ngokozesa saini notekawo obugalo bati nsaba kunsonyi wa mama ewo biba kugamba nti emirimu mingi mukwano olina teeka mu alamu ne weetayiminga n'omanya nti saawa bwe siti nnakola mulimu bwe guti saawa bwe guti nnakola mulimu bwe guti Iba kugamba simanya banaza bakama babwe ebigere bakola biki mukwano oyinza okubeera kawo n'ogamba kikama kyange kankiwe ku masaji kikomyewo ku mulimu kikoye nokiwa ku masaji bambi okitegere ogula obugazi n'omusala bayinza okwongeza kikisookera ddala tebakulimba nti ogenda kugira okolera kyena paka wonaamalako wona okozesa empisa omusala bajja kwongeza Ewe wagamba musimanya yose engoye kola ki engoye okuba bukubi machine babugamba muno twoza obupale tukola ki yeso opale tuboza naye okuba bukubi machine namala n'okuteka ali mu closet engoye nozoza namala n'ogola ngaziwedde ngoteka ali mu closet mukwano mbulira emirimu gimenyerawa emmere tufumbira ku gaasi nyinza okugamba nsinze n'amanda simanyire bakateeka ku sigiri mukwano emmere okwata bukwasi gaasi ka tak ng'otaddeko gaasi wali okitegeera ngofumba mmere naye Uganda ogenda teka kamanda ofuirira sigiri egenda kukwata ddi omalirize oli emimbo oti kyona gikutuke wano wena ogejja ofaanana nga namamondi mukwano wama jangu okole waba bw'obanga gw'oli willing okukola jangu okole eno tewali mirimu gimenya ate mukama kasa kuyamba ne bakuwa wifi ogenda sirayingira ku wifi bwe bati onyumyeko n'abeewa mwe bona bajja kubeera na attracted nnyo ne mamondi tata wona bagambe anaffe tutwale tata yange ze yangamba ewaliyo kalimu nangoondeete sibalimba tata nabosa yangamba ewaliyo kalimu k'abasajja oba kakusekula binyeebwa bamikimanyi kisaya kyattu nti eno basekulayo ebinyeebwa Waliwo video yemu gye nalabye nga Kadaama complaininga mbu bamuliisa emmere ekwatemu. Kakati nno bakyala njagala mbabuulire ba Kadaama abamu tukozeseko ku common sense. Si buli kimuntu tujja bajja kitubuulira ng'abaana. Owaawo babatuuma abaana ba Kadaama naye muli nkazi nkulu nkadde nga nze mulina n'abaana. Kasosusse emyaka 18 oba mukazi mukulu. Weebereremu mugambe nti emmere gy'ondiisa ewaffe eriibwa mbwa. Muboggoliremu ng'embwa action is better than talking. Akimanye nti ewammwe emmere eriibwa mbwa ekwatemu. Ne bw'ona ogikiza n'omulaga nti ogirya gikuliisa emyaka 2. Oba okitegere kito. Nze olwo ebintu bye nabagambula mu bwange wano mu kiyumba. Bwe mba nnongoosa tompita nti jangu onkolere effatuulu. Okitegeera bwe mba ndi ku mmere tonsitula ku mmere bwe mba nyenyusa essaawa 6 nzenzigala oluggi lwange n'obwojjala olukonkonera emyaka sirugula mba nanyuse oba okitegeera bano abaana ewaka mbwati nfumbe mwana myaka 17 13 nfumbe nga bwe nkutwalira bwe nkusombera bwe nkweta n'ekyo kiri haramu mpozi okugjako omwana omuto oyo mutwalira era ne mmutegula mwebeeremu ba Kadaama